sebo kalabalaba omukulu guno bazizza nnyo banyabo ne basebo bakungubazi bannange okusogana ne famire ya Evelyn bannange kitalo nnyo mu ngeri yo buli omu ali wano afiiriddwa buli omu akungubagira Evelyn bannange kitalo nze ndiwo Emityana ewaffe Kikuumambogo eyo gye nagenda emyaka egiyise nga ngenze ew'amaama omugenzi Katalina nensanga abavubuka bangi ababeera awaka nze we nasikira abavubuka omu ayita eno onayita eno onalongoosa kino onaafukamira kubuuza obambuuza nga ne Evelyn mwali nga maama bw'omugambako abavubuka bakola kiwano bonna bakola kiwano abavubuka nagamba ngambuuza gwe bafukuza eki tebakola mirimu gyabwe akawala kano akawala kalungi nnyo very beautiful ate beautiful simu face mukka ne beautiful nembyekakola neneyisa gyegeyisa nensigala nga ndi mukwano gwa mwana ono okuva bwe twajja e Kampala nawo no juzi bwatuuka mu byokufumbirwa nantegeeza nti baaba ngenda kufumbirwa nemugamba sijja kubaawo aligenda yosingako nagamba ekanzu onaagisanga ekanzu y'omuwala ono najambala okuba mu ngalo batubadde omuwala ono ng'akuswaza ng'obeera mu tawuni n'ogenda omubuuzaako si ye muwanvu bwatyo mugogofu aba agenda okukwata mu ngalo nako okufukamira noyagala omugala n'asigale ng'ayimiridde naye ng'akusinza amaanyi nakka wansi nafukamira namubuuza empisa ennungi ez'abannabuddwamu twebaza Mukama Katonda amutuwaddeko kabadde kabanga katono nnyo naye tukafunyemu abaana abali awaka omwana omulenzi oyo bwedde ali ku TV oyo omwana oyo eneyisa ye n'enkola gyakulamu ebintu tefukyuka nnyo na Evelyn nakabira Mukama Katonda nsaba amunguza emirembe Mukama Katonda tumuliza omwana oyo tubeeko ekyomuyigirako ffenna abali wano bannanga abavubuka abali wano mbalaba mwenna we muli naffe abaganya okukaddiwa weetuli si mu nkola yaffe eneyisa enkulu naye nosigala ngaolabika bulungi sigala ngaolabika bulungi nga bwolabika beera muvubuka nga bwoli muvubuka newa ekitiibwa abantu wa ekitiibwa abantu obeera nabo yagala abantu bonna nga naye bwoyagala wennyini nakabira tugenda kumisinga nnyo we missing you a lot tukulabye olwanye n'obulamu buno okutawanyizaamu ne bukutawanya mwami kazibu oyo w'Emityana nga musinkana nnyo mukadde w'omwana ono nga musinkana nnyo nangamba munna alyata nga ndaba mugonvu kati nogamba Katonda yakuuma mwebale nnyo okujja mwena batindiza eŋŋendo okwerekera Evelyn era Evelyn temiyinza kuggwa buli omu agenda byogerako olwaleero ne tusigale nga tumusigaza mu mitima gyaffe ne betumuyigiddeku tumuyigireko byetutambuze mu bulamu bwaffe bwonna Mukama Katonda umuza Evelyn mu ddembe muwe ekiwumula ekitaggwawo n'ekitangaala eky'olubeera kimwakire atebekere emirembe amiina ekyo nkimaze kati omulimu ogumpeereddwa ogw'ensi gwakuyita yali mukabbinkano n'akatambuliramu nasemba omulaba abasirikale nga bazze waliwo puroguramu gyetugenda okukola naye baŋŋamba omukulu space nga kaloli gwe mbandeko omuntu wange Charles ne bansinga ne mukolako interview bwe nkulaba bwenti nawe otuwa ekitiibwa ffe nga bannakatemba ab'emizannyo abayimbi tumanya tulina ow'amaanyi ali mu nsi ate buzze wano tusanyuse nnyo okulaba